Okay. All right. Obunkenke bweyongedde mu ggwanga Uganda. Bannakibiina kya NUP baguddemu encukwe basattira oluvannyuma lw'amagye agatamanyikiddwako wa gye gavudde. Kigambibwa nti bannamagye bano si bannayuganda. Bafaananako bannamagye be baasindika abakola effujjo ku bannayuganda mu biseera by'akalulu 2021. Wabaddewo ekibooziboozi ekibadde kitambula ekya Pastor Bugingo ng'abantu beebuuza ebintu bya Pastor Bugingo tebigatta. Bannayuganda ne bagezaako okubatiisatiisa. Bo bannayuganda ne bagamba twagala lipooti ku nfa ya Richard. Bagenze okulaba abaana tebazikiza. Bataddewo diversion mutere muve ku Pastor Bugingo. Bwe kusindika amagye gano agatamanyikiddwako wa gye gaavudde. Babasindise ku kitebe kya National Unity Platform basazeeko nga woolira bino baagala okumenya ofiisi ezimu ku z'abakulu abakulira ekibiina ekyo. Tewali amanyi kigendererwa ki ekibamenyesa ofiisi zino lwaki bakyetoolodde ekitebe. Banoonyaamu ki? Kiki ekibaleese ensonga ki ezo ze basinga okwetaaga okufuna ku National Unity Platform? Tewali amanyi. Gyatuulize vidiyo eno otegeere ddala Uganda engeri gyetambulamu olwaleero bwetyo bweteekeddwa okutambula. Naye nga tonawuliriza vidiyo teweerabira. Tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa. Haji Settuba omusomi w'edduwa omukubirako ku nnamba ye weeri awo ku sikuriini yaffe. N'omubuulira obuzibu obw'enjawulo bw'oyitamu. Ajja kukumalira ebizibu bye byonna ebikutadde mu kusoomoozebwa kw'oyitamu olwaleero. Mukubireko ajja kuba asobola okukuyamba. Katugende maaso ne vidiyo yaffe otegeere abazigwa abalumbi ekitebe kya National Unity Platform bavuddewa. Sharing a video. Happy New Year banangu. Mwaka mukyagutandika mbadde sikulangako video yonna. Today ndoza lwenzize live oba leero okuva omwaka lugwatandika olunaku olwaleero ate lwenze live. So ngenda basaba buli atuuka soka o sharing a video eno kubanga byengenda okwogera bya makulu nnyo lwakuba nti byantiisaamu ko nenga bya makulu nnyo bassebo ne bannyabo. Mugamba mutya musibye mutya kansubire nti muli bulungi baganda bange bakadde bange. Mwena bane buli atuuka soka on sharing a video eno buli atuuka soka on sharing a video eno kyoba nkolera breaking news gwe nerabiddeko ddala n'amaaso gange nga tebanyinyonnyodde nga tebanyumiza nga tebaŋŋambye eki eno breaking news. So ekiri mu kugenda maaso mu ggwanga bassebo ne bannyabo bitiisaamuko honestly bitiisaamuko afenga abalimu ng'ababiraba. I think it was a week number. It was a week number nga botambula ku zi roundabout zonna kuli emmotoka ezitalabibwangako ebyaddala. So zina number plate siza Uganda twaligambye nti obaza H4DF twaligambye nti obaza Uganda za UK twaligambye nti naye emmotoka eziri simanyi NBS eyina eggulire yazanye olunaku lw'ejjo negamba nti Uganda etuuse okutundibwa ku nnyondo. Si nti oba ennyumba oba ki wabula ekigenda mu maaso obudde buno bassebo ne bannyabo akawungezi ka leero zibadde ssaawa ndowooza nga emu zibadde ziyingira mu ssaawa emu amagye ge bayita MP gasazeeko bassebo ne bannyabo abali mu kubanga mu ndaba gasazeeko ekitebe kya National Unity Platform bagayita MP that's military police okuviira ddala ku nkulungo ey'emulago amanyi ewa Pastor Kakande okutandikira ddala awo kitute week number nga emmotoka ez'enjawulo ezitamanyiddwa ziri mu bifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga n'abapolisi si ya Uganda si ya Congo si ya Kenya kati tetumanyi eggwanga already ntunde balisazemu party ne batundako nti party eno ntunde oba so byeraliikiriza. So akawungezi ka leero baganda bange bassebo ne bannyabo ekitebe kya National Unity Platform kisaliddwako emabega waakyo according nga abadde manjo wangambye nange kyendabye abadde mu side. So kisaliddwako abasajja abali mu byambalo ebya UPDF bambadde akakofiira kaliko MP that's military police. So kyekyo ekiri mu kubanga kigenda mu maaso obudde buno so tetumanyi kigenda mu maaso. Weeks ziweredde ddala bbiri bali mu kugenda nga bamenya buli. So bagamba nti olukuŋŋaana olujja naye tumanyi olukuŋŋaana olujja nti oba lulina kukulakulanya bannayuganda oba lulina kukosa bannayuganda
kubanga bali mu kumenya buli kintu ekiri ku kkubo bali mu kumenya buli kintu ekiri ku kkubo tebagala kumanya oba gwani oba oli mukadde oba oli ani oba okola ki bali mu kumenya buli nyumba eri ku kkubo kati muli tuli confused really nga bana Uganda already yatundiddwa bagiramuza kye kigenda maaso so abaganda bange ekiriwo obudde buno ekitebe kyo kisaliddwako simanyi wenviriddewo nga obunkenke bungi mugoge mazima naddala emmanju wakyo ewali office ya president watuula abasajja babadde bazinzeewo nnyo so tetumanyi kigenda kubanga kiddako tetumanyi kigenda maaso naye era tuyina okwebeerera mu baganda bange kubanga bana basajja jokera everyday babeera bapanga buli lunaku babanonya kibazaako everyday babanonya kibazaako so bayinza okukolerawo ekintu kyonna bayinza okubako bwe bategamu bayinza okubako tetumanyi kigenda maaso naye nga tebakimenye bayingidde mu buli side bafunye engeri gye bakiyingira kubajjukira nti waggulu tewaliwo bikwata oba masanyalaze oba ki so bakozesezza olukujjukujju olwo so katusabe sofa tewali yalumezeddwa okusinziira genfuna nze nvudde bubadde bunkenke goge mazima naddala wembadde bubadde bunkenke nnyo nga toyinzadde kujja osimu kuba kifaananyi kyona so tetumanyi baagala kiki kigenda mu maaso naye netiwaka yange terikiriya bannange ate bano nga bamazima netiwaka ebadde kiterikiriya so abaganda bange kyekyo ekiri mu kubanga kigenda maaso ffe tuweewaayo kubanga tuba updatinga ku buli nsonga ebegenda maaso tubagamba nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kigenda bwe kiti so baganda baffe ba foot soldier especially ba foot soldier baganda bange mbasaba mwebereremu baganda bange ba foot soldier mbasaba ne munansonyi obugalo bendi buno simalala wabula amaaso gange teyagasi agakuba nnyo gafaamu so ntuuka ekiseera nga sikyalaba naddanga nyina okubeerawo nga mbaweereza so especially bafuutu soja baganda bange ate mwe mwebereremu nnyo kubanga abasajja bakambwe nnyo abasajja balina ekintu kye baagala abasajja balina ekintu kye bapanga nga kinene kubanga bakudde emmundu batunudde side so tetumanyi kikigenda mu maaso tetumanyi oba tuli bawambe oba tuli batunde tetumanyi exactly what's going on okujjako tusabe Katonda atusaasire buli kimu kibeere bulungi nnyo nenga tetumanyi kikiddako tetumanyi kikigenda mu maaso nenga ekituufu kyonna mu byonna twagala ntebe twagala kujja Museveni mu ntebe kyekituufu kubanga gwe otandika okumenya n'otandika okumenya omukadde nga tomufunidde wagenda kubeera lwakuba nti simanya waliwo olukuŋŋaana olujja mu Uganda naye nga lugenda gasa gwe na famire yosi banda Uganda lwede kibeera kyewuunyisa nnyo so baganda baffe ffe twewayo baweereza era mbasuubiza nti anything kyonna ekyapeninze ffe we tuli around tujja kuba tubaweereza tubawa obubaka tujja kuba tubabuulira ki ekigenda mu maaso so ye live yange esoose okuva akalugu atandika thank you so much okubanga ate mubaddeko ne mumanya kye era bwe tuba tuze bannange ne mulaba olingaze obanga olingaze tufuba okulaba nga tutambuza message tufuba okulaba nga tusindika obubaka ate butuuke ku abatabufunye so thank you so much mwenda babaddeko anything mbasagala nnyo okwogera bingi mbanjaga nnyo nenzija nenjogera ensonga nenvaawo so mwenda babaddeko neyanza nnyo neyanzega mpoza akasembayo bannange natandise omulimu ogw'okubeera nga mpiikinga abantu abava ebweru abagenda ebweru nyinawo emotoka ziringa nga 3 nyinawo Mark X nyinawo Fielder nyinawo Rahom so kisinzira gwe kabeeyiko kali katya tuba tugenda kukwatagana so baganda bange bw'obanga olina omuntu wakomawo ngenda kukusaba nze nesiga nja kutuusa bulungi nnyo wawe olina okugenda nja kutuusa bulungi nnyo so osooka nkontaktingako ku 0704 915 nkaaga eyo WhatsApp Airtel ate MTN eri 0762 95 25 so bw'obanga olina omuntu nga ava bweru oba nga agenda bweru banange nsaba omuntu tukozeseekoko tusobole ate okuba nga tufuna kadata n'ebirala byebyo nno NUP bali mbunkenke obutagambika ekitebe kiwambiddwa amagye naye buli muntu yeebuuza nti abawambye ekitebe kye NUP ekigendererwa ekikulu kye mwagala kyekyaki National Unity Platform kibiina ekiri mu mateeka nga kyawandiisibwa buli munnayuganda akimanyi bulungi nti kibiina ekyakkirizibwa okukola emirimu gyakyo nga kyaweebwa etteeka ng'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala birina okutambula naye buli muntu yeebuuza nti lwaki NUP okufa lwe yajja kyekibiina ekirumbibwalumbibwa abasajja buli kadde ekitebe kyabwe kyalumbibwako nga bakyali ekamwokya ne bamenya ofiisi zonna ne babbamu buli mpapula ezaalimu ne batwala buli kintu kye NUP
omwali obukoofiira bwabwe, omwali t-shirts zaabwe, omwali ebitabo mwe baali bawandiika bammemba abajoyiniza NUP, n'okutwala emikono gye baali bamaze okukuŋŋaanyaawo egyali gisemba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Olunaku olwaleero bakulaga nti woofiisi zino zaakaggulwawo zisangibwa Makerere Kavule, era abasajja bazzeemu bazisazeeko. Buli munnayuganda yeebuuza ekibuuzo kino. Bw'ebanga ddala NUP kibiina kye mutatya, bwe muba mukakasa nti mwawangula obuyinza mu mazima n'obwenkanya, lwaki mugisoomooza? Ki kye mwagala okubeera nga mukola? Lwaki mugezaako okukema bannayuganda okugezesa obusungu bwabwe wa we bayimiridde? Bannayuganda si basiru. Muganda agamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogikaabya omusaayi. Kitegeeza nti bannayuganda bye mubakoze bimala. Olwaleero kye muli mu kukola ku kitebe ky'NUP kugezaako okuteekawo mbeera etiisatiisa. Naye singa munaagezaako okubaako kye mukola ekisinga ku ekyo eky'okugisalako obusazi ne mwetooloozaawo amagye, bannayuganda bayinza okubalaga ku busungu bwabwe ku luno, kubanga nabo si basiru.